nga tukyatunuulira akatambi k'obuseego akakafuluma ennaku 2 oba 1 emabega aka mwana muwala Kankwanzi Elizabeth, ate ye mwana mulenzi Sseggujja alabikiddwako ng'abaana abawala bali mu kumulikoodinga ku Buganda Royal. Ono ye abadde ali mu kwemazisa. Ekikolwa ekyo nkivumiririra ddala okubeera nga weemazisa ate mu public, kubanga waliwo okubeera nti akirise ekintu okikola nende bwe kituuka okubeera nga kituuse okubeera nga kigenda mu public, then kitegeeza nti ate oba osussizza. Of course nakisomesaako abavubuka ne mbagamba nti okwemazisa kuno kintu kiri nnomo, naye ate bwe kisukka kifuuka ekibi. Kugamba n'osanga ng'omuntu atakisussizza atuuse ekiseera nti ne ku mulimu akikola, ne weesanga nga omuntu alimu n'okukola omulimu gwe ng'ali mu kwemazisa. Ovudde ku mulimu gy'okola ofulumye wabweru oli mu kwemazisa, kwegamba nga n'abantu bali mu kukola ki? Bali mu kukulaba. Abavubuka mweddeko nkikugamba. Okwemazisa kituufu kiri nnomo, naye obuzibu obuliwo kassa kisukka, then kibeera kitegeeza nti ekituufu kiri nti olina okunoonya omuntu gwe weebuuzaako. Sseggujja nkunoonya yenna asobola okumunfunira, alabika bambi aliko obuzibu. Sseggujja aba muganda wange era aba mwana wange. Kati Sseggujja nkunoonya yonna gy'oli, amunfunidde amuŋŋambire nti mmunoonya. Sseggujja yeetaaga counseling, tewaliwo obuzibu bwonna. Akikola naye ate akisussizza n'atuuka ku level endala. Ayinza oba bambi alina obuzibu nga kati afuuse addict. Kojja Ntambye Ssemuto, bw'oba ofunyemu ekyokuyiga, gezaako okubeera nga ate ogezaako okubeera nga osubscribe mwambere bulungi. Olanga kwenenya sama. Amaze. Kasamaze. Atimanyi nti no mumula.